Alright, olunaku olw'ejjo omubaka w'e Butiru Faustin Masaba yayiseeko mu kkomera e Luzira. Era bwe yagenze mu kkomera e Luzira yafunye omukisa ogwogerako n'abasibe okuli Alex Wayuswa Mufumbiro, okuli Akirewo Kivumbi n'abalala. Naye mu kwogera kwe Akirewo Kivumbi yamutisse obubaka era Faustin Masaba akoze video n'ayanjula obubaka Akirewo Kivumbi omukumi wa Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine bwe yamutisse bwe yagenze omukyalira e Luzira. Katubuulire oka mulwadde naye n'obulwadde obumuluma tabumanyi. Era yaŋŋambye bagezezaako okubunoonya tabulaba. So mumusabireko, yeetaaga eddagala, yeetaaga okumudduukirira. Bwe namaze Akirewo yaŋŋambye ebigambo bino mumpulirize bulungi. Omuvubuka gwe bayita Komanda Mudogo ali Luzira awo, yoye yali ku ttiimu yaba Aliet Sikini. Ne bwe mulaba Aliet Sikini takyalabika ennaku zino, bali mu kunoonya abaana be bonna abazza omusango ogw'okutta omwana oli tikitooka. Komanda Mudogo ali Luzira, ali eyo abonaabona enjala eruma oyo. Era kati natuntunulira bano simayi wafango ni soja. Temusobola kukyalira muntu. Ali eyo. Now this is first hand information. Ekirala, ne bwe mulaba Aliet Sikiti tanaba kukomandinga kigaali kye kugenda kutaataaganya kubanga bayina pulaani ey'okutaataaganya kampeyini zaffe nga bagenda tutambulirako. Era yaŋŋambye tulwane nnyo omwana oyo yafiira embaale eyakubwa ttiimu ya Aliet Sikini, tukomyewo emboozi eyo, abaana abo bonna baggalirwe. Kubanga bwe bataggalirwa be bamu ku baana gavumenti beeteeseteese abagenda otukolako obulabe. Naye Komanda Mudogo gyali era yabadde gyali era yabadde What do gyali era yabadde yeewa Sho kubanga bino byonna tebyavudde ku sho. Sinti wabadde oyogedde ku sho olutalo luno. Mumpulirize. Akirewo yaŋŋambye ne bw'olaba Aliet Sikini bino bye yeebuzaabuza, simanyi yeerwaza, simanyi biki. Mukomeo. Yaŋŋambye ebigambo bino. Yaŋŋambye tulwane nnyo mu byonna bye tulwana, abavubuka abo bonna bayingire wali e Luzira, naye nga sofa aliyo Komanda Mudogo atudde era omusango gwe bamuggulako gwa mmada.
mada era banne bali mu kubanoonya eyo pressure yateekebwawo mmwe abaali ku social media n'agamba nti singa temwagiteekawo oyo omwana yali atagenda kufuna bwenkanya oyo omwana tikitoka tiimu ya Alien Skin gwe yakuba netta naga nti mumulwanireko omwana oyo at least tiimu yoyo omusajja yonna bagiteeke wano naga nti already komanda mudogo tuli naye wano bakyanoonya bali abalala Kabadia n'oli omweru bino nno mbibagamba kubanga bituufu bino mbagamba bigambo bya kireo naga nti tulwanire omwana oyo afune obwenkanya kubanga singa tetulwanira mwana oyo bayinza n'okutoyo Kabadia ne beewaana ne bwolaba ennaku zino omukulu wa kabira bwawotose kati byebyo bembadde mutamanyi kapuresha kangi ate nga byaddala ate yo puresha yaviira mummwe nga bwe mwakoze mukiibi yaloozeza nti okuba Dani Magic kigenda muwongerako mbawadde ennaku ntono nnyo bagenda kumujja waawo omanyi oyinza okukola ekintu social media eno eshapinga society social media eno ekakkanya abanene social media eno ekakkanya bannaggwano mukiibi afande mukiibi tolaba nti oli w'amaanyi nkukakasa munda mu gavumenti omwo mulimu gwerindo ojja kulaba kati kyekimu so abadde babeebuuza kikoola sitole ekigeega amawulire tiimu ze zonna ziriira ku nsiko babanoonya kamanda mudogo ali luzira ayagala okumpakanya kala approvinge batulage kamanda mudogo ng'ali wabweru mwali ekirala akireewo kye yansabye mumpulirize bulungi yasabye bannayuganda abali mu diaspora kino nkibagamba bannange muddeewo muteekewo amaanyi muddeeyo mu Lumbezi Embassy muddeeyo mukomyewo eri demonstration gye mwakolanga yagambye abasajja kasita mwali relaxinga nabo ne bali relaxinga muddeeyo mu Lumbezi Embassy muddeeyo mukole demonstrations ziri n'agamba musirise nnyo ate luli buli mwateekanga wembeera ng'abasajja babeera ku bunkenke nga babanguya mu kkooti yabasabye bannange muddeyo muteekeyo pressure kubanga bwe mutateekayo pressure kibeera nnomo n'agamba kati ebintu biri nnomo abasajja bakizuula nti temukyateekamu muliro mbabuulira bintu bya kireo yabasabye bannayuganda abali mu diaspora bannange muzeeyo momentum gye mwayina mulumbe ebitongole ebyo mwogere ku injustice mwogere ku political prisoners muleetera abantu abo okufuna okutwa okwo naye bwe mwazikizaamu ne mukwatamu bannange buli kimu kyawola mwabali ebweru namwe abali e Uganda yabasabye bannange mwongere okubabanja mwongere okuteekawo pressure bino mbagamba bigambo bya akireewo nga ngenze tuli mu kwogeramu ku ssimu atudde eri ntudde wano ebimu bye yaŋŋambye ebyo si bya wano kubanga abantu babeera n'ebibaluma ebyo byaffe naye mbadde njagala kubabuulira jeno bino bye yaŋŋambye era bwe twamaliriza nanneebaza naŋŋamba Masaba nkubuulire gwe muntu gwe mbadde nsembayo okulowooza asobola okujja okutukyalira ne mugamu naye nkubuulire tetubeera na bingi naye ekitono kye tuba tugize kye tuba tulina n'okujja obuza okulaba muganda wange kubanga nali mbaddeko mu kkomera sireese kingi kubanga saabadde nazo sente naye akatono ke nabadde nako nakagabanyizaamu enkalekayo bwe namaliriza nenfuna omukisa ogwogerako ne Bobby Giant bwe yakuta essimu yaŋŋambye gwe ssebo